wansawo mu comment section kubanga zezimu ku nsonga zemutuwera zezimu kuze tukubaganyako ebirowoozo. Ensonga nyingi nnyo ezibadde mu wiiki naddala wiiki eno gye tuwunzise ng'oggyeeko ekyokuziika mulwanyi munnaffe Jakana Sulaiman Nadduli. Ebintu bingi nnyo era tugenda kwogera ebimu ku byo ebibadde mu wiiki. Nze Sebambulidde Patrick munnabusujju era nga ndi ne muganda wange agenda okubannyonnyola. Neyanzege njagala okuba nga mbalamusaako yonna gye musinzira okuba nga ate mugoberera omukutu guno ogwa munnabusujju ate n'emikutu emirala gyonna. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Amannya nze muzzukulu wa Mugema Katumba Gerald. Ndi musajja munnankyukakyuka ate ndi musajja munnamawulire by profession. Omulimu gwe nkoze kati emyaka giyise mu 15 nga mpeereza eggwanga lyange omulimu guno gw'amawulire okutuusa gy'oli abalamu ate bwewajjawo embeera eyampaliriza okusooka ate okuddako ebbali emirimu gyange gino egy'amawulire n'ate nensigala nga nkyaweereza bannayuganda mu ngeri yonna kubanga ffe tugamba mu mawulire nti a journalist is always a journalist. Ngabaga nti soja is always a soldier. Era ndowooza wandibadde obategeeza ddala ku mukutu gwaffe ogw'Omunaala TV. Omukutu gwange gw'Omunaala TV kwensinziira ne kwempisa obubaka. Kitegeeza mulabi waffe ali ku munnabusujju oba ali ku Shalom TV. Omukutu omulala gw'olina okugoberera olwaleero gwe bayita Omunaala TV. Muganda waffe ono kwasinziira n'aweereza eggwanga. Kwensinziira n'empeereza eggwanga n'okwogera ensonga mu bulambulukufu oba mu butuufu bwazo awatali kubikkirira. Kubanga nze saasoma mawulire ga kubikkirira njogera amazima njogera ensonga nga bwe kiri. Buli muntu aliko asobola okuweera obujulizi nga bwe wajjanga okikola ku media z'okola kuviira ddala gye natandikira okukola nze nga bwentyo bwe nkola emirimu gyange kyevola akasita oŋŋamba nti kakati kino akatabo kano okalaba kamyufu naye yogera nti ka kyenvu kiba kigaati kati awo tuba twawukanye butereevu kubanga nze amazima gali nti si ka kyenvu kamyufu lwaki oŋŋamba etali yaako awo tuba twawukanye ne bw'oba ompaaki awo tuba twawukanye ge mawulire. Nze munnabusujju Sebambulidde Patrick weebale kwekumira ku mukutu gwaffe ogwa munnabusujju ate ne Shalom TV era okutandika n'olwaleero tugenda kubategeezanga nti n'Omunaala TV mugugoberere mugunoonye mube nga tewali nsonga yonna gye musubwa okuva ewa muganda waffe Katumba Gerald. Ensonga ezibadde mu wiiki waliwo ensonga eyasaanikira ennyo wiiki eno era gye ndowooza gye tujja okutandikirako ensonga y'amajambere. Ku lunaku lwa Mande wiiki eno ng'etandika twafuna amawulire ag'enkyukwe ag'okufa kwa muganda waffe mutaani wa Haji Nadduli amanyiddwa nga Jakana Sulaiman Nadduli. Yatufaako era ku lunaku olwo ne tumuziika naye mu kuziika Nadduli ebintu bingi ebyalabikira mu kuziika Jakana Nadduli. Omusajja gwe bayita ye Mujuni agamu ku mannya ge ye Mujuni naye tumumanyi nga Majambere. Yakola effujjo newankubadde nga yalinga ayambibwako poliisi okusinziira ku butambi bwe tuzze tulaba. Ndowooza abantu sooka obannyonnyole lwaki abantu batandise okwekolera okusalawo okwabwe ku bantu ng'abo oba bugumiikiriza bwe buwedde mu bantu olowooza. Omuntu ayinza okwewuunya Majambere kye yakola ate nze gwe neewuunya. Kiki ky'osuubira mu gavumenti eno eriko olunaku olwaleero ekola ebintu wabweru w'amateeka ezo ze tuyita ingredients oba ebirungo ebyobukulembeze obutatambulira ku mateeka. Majambere kye yakola tosobola kubanga okyewuunya wandikyewuunyiza nga kigudde mu ggwanga eririmu demokulasiya ky'omuntu asobola okuyimirira lwakungubazi n'atandika okubakuba amagufa. Gavumenti yennyini ezeetukuba amagufa mu bintu bingi nga tufiiriddwa abantu baffe mu ngeri etategeerekeka. Twafiirwa Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga wawulira statements ezaavangayo nga zakuudaala kutukuba amagufa nga ffe bannayuganda ne tufiirwa abantu abalala ab'enjawulo abazze bafa mysteriously ng'omuntu okufaako kuliko ebibuuzo. Gavumenti nevayo ne statements zakubakuba amagufa. Jjukira abantu abattibwa wano mu keegugu ng'akaliwo mu November nga tweteekerateekera okulonda oluvannyuma lw'okukwata candidate eyali akkiriziddwa okutabaala eggwanga lyonna anoonya obululu ate ne bamukwata nga bacandidates abalala ne bamukwata ne bamuggalira abantu ne bavaayo ne beegugunga ekyo waliyo kisuubira kumala okulaga obutali bumativu ekyo waliyo kisuubira mu kifo mu kubaanukula ne bajjayo omudumu gwa mmundu abantu ne bafa. Oli n'avaayo n'agamba nti
poliisi erina olukusa okukuba ku nnyama nekola ki nekutta ng'alinga ye yatonda bannayuganda nti yennannyini bulamu bwabwe kukudaalira abantu emirambo gikyegolodde mu ddiira abantu bali mu kkaba maziga bannamwandu bamulekwa naki gwe ng'otandika kukudaala bw'otyo n'ebirala ebiringa ebyo so n'olwekyo ebyo bizze bibeerawo tuzze tubiraba tetukyabyewuunya olunaku olwaleero however waliwo point emu nti intolerance eyongedde okujja mu bannayuganda obugumiikiriza bugenda bubaggwako bubaweddemu buli lwoli kino kizze lwaki buli lwolikwata omuntu owa bulijjo n'omusuffocatinga n'omuggalira nga tomukkiriza kwogera agenda kwenoonyeza alternative olwaleero gavumenti eno etaddewo embeera nti omuntu takyalina freedom evaayo ku expressinga evaayo kwogera ku nsonga ezimuluma bw'ovaayo n'oyogera ku nsonga ezikuluma gufuuka gwa treason bakugulako treason bakugulako gwa buyeekera bakugulako gwaki osibira mu kkomera naye ng'oyogedde ku nsonga ekuluma gwe ng'omuntu ng'omunnayuganda muntu owa bulijjo gwe ani yagamba nti musobola okubeera mu ggwanga lyonna ne waba nga tewaliwo bibaluma kati buli lw'obasibirayo n'obaba nga tebakyalina bwogerero kitegeeza bagenda kunoonya alternative kati olwaleero bw'otunuulira emikutu gy'amawulire gyonna mainstream media radio tv zonna ziri mu ngalo zaabwe bw'ovaayo n'oyogera amazima n'olambulula ensonga nga bwe ziri nga bwe ziteekeddwa okubeera munnayuganda ekintu kyeyeetaaga okuwulira n'oyisaamu eddoboozi lya munnayuganda ofuuka muyeekera eri gavumenti walaba gye twasibira emirimu ne giggwaawo n'obulamu katatu bulugenderemu baagala bali aboogera ensonga nga bazibikkirira nga boogera za kuwaana buwaanyi gavumenti tewaliyo munnamawulire gwe basomesa nti olina kubanga owaana bakugamba speak the truth yogera amazima nga bwe gakola ki amawulire galeete nga bwe gazze kubanga ebimu ku mulimu gwa munnamawulire is to set an agenda gwe oteekawo abalala bo ne beekolera decision gwenga ekintu ekitaddewo olwaleero ekitakyaliwo kati abantu obwogerero buli luddawa social media ogitunulira nayo batandise okulaba bagigurabinze batya byebiteekateeka bino computer misuse act bye batandise okuba nga baleeta kulaba nga bongera okutuggalirayo kubanga wano ku social media tubadde tusigazza kalembereza kati buli lwoggalira abantu mu mbeera efaananako bwetyo amakubo gonna n'ogaziba bwe basobola okuexpressinga anga obusungu bubi bwe balina bajja kufuna we bayita bawaguze kati olwaleero tulinga mazzi mu uganda fe abantu aba bulijjo nti amazzi ne bwoziba wano wakiri gajja kwambuka olusozi naye nga gawaguza ne gayitawo kuba gaagala kutambula bwegagala nti mutambula naye go gatondebwa kutambula tegaagala kubeera wamu so kati olwaleero avenues ezisigaddewo bannayuganda basobola okuexpressinga kiri ekibaluma ku mutima mu kuziika mu nnyimbe n'emikolo emirala egy'enjawulo kubanga wabaziyiza n'okkuba enkuŋŋaana nazzi kuno twagendanga ne tukuba enkuŋŋaana ne tuwuliriza abakulembeze baffe kye batugamba nga ne ssemateeka atukkiriza ne muwuliriza omubaka wa paalamenti najja n'abakuŋŋaanya n'ababuulira ki ekigenda mu maaso n'abatakutira amateeka aga paalamenti n'okufuna ebirowoozo byammwe tibannaye biki ebisinga okutunyiga mu kitundu kyaffe bye mba ntwala mu paalamenti ne mubimuwa nga mukuŋŋaanye baleeta etteeka eriwera okuŋŋaana eriziyiza okuŋŋaana bw'olina kusooka kusaba lukusa okuva ewa igp simanya ewaani simanya biki n'ebirala emitendera nga mingi bo bakuŋŋaana mwe tebabakkiriza kuŋŋaana you are suffocating the citizens so the more they are suffocated the more they find the alternatives kati nabo bagamba anti tebatukkiriza kuba nkuŋŋaana ku radio tebatukkiriza tv tebatukkiriza social media batukutte buli wamu batukutte kakati naffe katubalinde mu kuziika ate bw'otunuulira ekyali mu kuziika nzijukira bulungi nyera nkakasa buli eyaliko obutambi bwe twajja tubukuteerako naddala ku mikutu gyaffe gino majambere yasooka kuwanda bigambo ayina ebigambo bye yasuulanga ebiteeka okutya mu bannayuganda entabwe siwe yatandikiraawo kakati be bantu nga bw'omanyi nti gavumenti yonna kasita ebanga etambulira wabweru w'amateeka wabeerawo kye tuyita impunity kati abo
beba agents ba government aba exercising oba abatwala mu maaso kyetuyita impunity. Majambere okuvayo n'ayogera ebigambo bye yayogera yali abitegeeza, yasuubiza okutta abantu, yali abitegeeza era ojja kubalaba era mujja kulaba nga abaana bafudde. Yali abitegeeza tebyava buvyeri. Ekyokubiri bajja ne bakuliyetingawo embeera nga balina kye baagala okuyisaawo. Kaakati njagala nkubulira ebyo, wajja kubaawo sinaariyo endala, wabeerewo n'endala yakusatu ng'era ekwata ku bbo. Ono agenda okukera ku makya ng'olaba nti omubaka gundi yaleese private members bill mu palamenti ya kino nga baliyisa etteeka. Bano abasajja baba balina ekintu kye babala, balina engeri gye bakitandikamu. Olaba kuleeta computer misuse bill, act teryava ku mubaka Nsereko. Ye kennyini yasinziiranga ku mikutu gye egy'omutimbagano n'atandika okusindikako obubaka obwataakenga abalala. Naye already yali amisusinga emikutu egigye. Olwamulumba n'anyiiga nnyo, etteeka ne liyita. Kati ye yali akikozesanga ku threateninga, kugamba akikozesanga kusoomooza. Akimanyi bano bagenda kulumba nnyo, ye kalumbeyo katono, bano balumbe nnyo, abeeko waleetere ki etteeka. Era mu description eya biiru eyo ng'agitebolinze, ezo zonna examples yaziteekamu. Ye yalinga anoonya examples. Kati abasajja bano bayinza okuba nga balina etteeka lye baagala okuleeta mu bufunze, ekintu ky'amajambere kyali kiteekedde nga bali mu kutuprovokinga. Kati wakati mu kuba provokinga akimanyi bulungi nnyo abaana baali tebasobola butareactinga, kubanga tosobola kuddira emabega. Twalabye Uganda Human Rights Commission yalina ekiwandiiko kye yafulumizza ku nsonga ezo zennyini ezeeyoleka mu kuziika Jakana Nadduli, era nga waliwo enteekateeka ez'okukola okunoonyereza okw'enjawulo ku mivuyo egyo egyetobeka mu kuziika muganda waffe oyo. Naye ate tetunnalabayo bbaluwa Uganda Human Rights Commission gye yali ewandiisa oba statement yonna gye yali efulumizza ku bigambo by'amajambere eyeewaako obujulizi nti yabadde Nalufeenya oba yakola e Nalufeenya, ekifo kye tumanyi obulungi nnyo bannayuganda abasinga obungi obuliawo gye bafiiridde n'okusuubiza okutta abantu. Statement eyandisoose yandivudde na mu poliisi, kubanga the mere fact nti nsobola okujja n'enkugamba gwe nja kutta ne baganda bo basatu mwenna bana mbatte, ogwo musango already. Threatening violence already ogwo guba musango. Yakyogera nga ne poliisi emuliku, nga alina mmotoka ya poliisi, ng'era wa poliisi yamukola ki, yamuvuga. Bw'aba yakolebwako effujjo asobola okugenda n'awaaba tinakolebwako effujjo ne banteekako n'obuvune. Poliisi n'etandika okukola ogwayo bwaki ogw'okunoonyereza. However, naye kennyini alina okurecordinga statement ku bigambo bye yakola ki bye yayogera oba bye yafulumya. Omulina okutiisatiisa okutta. Singa yali muntu ng'ayambadde red beret n'ayogera n'agamba aba NRM mwetegeke mugenda kuziika abalala bana, mugenda kuziika abalala bana, olwaleero yandibadde aleruddawa. Oba ng'ayambadde ya DP oba ya FDC oba whatever, oba nga muntu wa bulijjo nga tayambadde kala ya kibiina kyonna naye nga tayambadde yero nga tamanyiddwa nti wa NRM, olwaleero yandibadde aleruddawa. So bano abantu be bakuliyetinga intolerance among stars, naye ate wakati mu kuliyetinga intolerance balina bye baagala okukola ki okuyisaawo. Kati naffe tulina kubeera smart, naye ate tetujja kusirika. Bannayuganda tebajja kusirika nga bano bakuliyetinzeewo embeera efaananako weti ey'okusoomooza. Kati wakati mu kusoomooza n'abantu basirike nabo bazinga emikono, nedda, bateekwa okuba nga beerwanako. Naye olw'okubeera nti abantu bali suffocated nnyo ate nga mubasoomooza, ekyo kyekiviiriddeko kati nabo banoonya alternatives. Kijja kuvaawo, kijja kweyongera. Walaba ekyali mu lukuŋŋaana wano Canada, waliyo minisita ono, minisita wa Kampala eyaliyo ono kyuma kya Yesu n'amulumba. Walaba ekyaliwo kyuma kya Yesu yalumba n'ayagala okudisconnecting ebizindaalo, omukulu yali alimbalimba, byayogera bya bulimba.
bali bagamba bamaze Canada emyaka 10 myaka 2 chuma kya Yesu yakagenda no bamusibawo ne bamugulako prison ne bamuteeka mu kooti y'amagye n'ebirala byayiseemu bingi ebikolobere bimukoleddwako so yawulira nga kimulumye ali suffocated talina wakyogerera owulira ddala omuntu ng'ayogera ebintu ebyobulimba togenda kumugaana n'ogamba bannange so embeera efaananako bwekyo bannayuganda bwe batutuusizza mu bufunze abantu gavumenti enyigirizza omuntu n'atuuka ku kisenge kati abantu banoonya alternative banoonya kkubo amazzi tosobola gazibira mpaka ddi bwe gagenda gawera gamala ne gawaggula kituufu oyo nno ye muganda waffe Katumba Gerald gwe mumanyi obulungi nnyo era nkakasa buli muntu yenna aliko osobola okutegeera muntu kikaki bwe tuli naye mu wiiki eno yemu yennyini twalaba ebintu bingi nnyo byeyolekedde mu wiiki eno yennyini ogenda kutunnyonnyola ku kintu ky'Ebola gwenga mu Kassanda disitulikiti ya Kassanda ne Mubende zaateekebwa mu ggalo era nkakasa singa oba ova Kampala oyinza obutayingira Kassanda oba Mubende singa oba ova Mubende oyinza obutafuluma envuuvuumo zitambudde newankubadde permanent secretary owa ministry ya health yavuddeyo n'atugumya nti tewaliiwo muggalo gugenda kuteekebwawo naye ndowooza mbeera ki olowooza eri Kassanda ekirwadde ky'Ebola kino kitutte kitya abantu olowooza gavumenti omuggalo gusaanidde ssaawa zino omanye tulina ekintu kye twabuukira ekya lockdown nja kufuna akadde nnyonnyola abantu mbanyonnyole lockdown kitegeeza ki kubanga nkiwa ne Museveni yennyini takimanyi yakiteeka ku bannayuganda naye takimanyi tamanyi kiki ekitegeeza tamanyi lwaki bakireeta tamanyi nakyavaawa anti amawanga agaakula gateekangawo lockdown bo bateeka yakoppa bukopi kati olwaleero efuuse enkola n'omusujja gw'ensiri banatera okuteerawo kubanga ku nsonga eyo yennyini tubadde ne Ebola before COVID-19 twabeeranga n'obulwadde bw'Ebola tetwalabako ku muggalo era eggwanga teriggalwangako lwa Ebola naye ate Ebola yavangawo era ne tumuwona abawonye ne bawona newankubadde abaafa naye tetwalaba ku muggalo nga wazzeewo Ebola so olwaleero oluvannyuma lwa lockdown yateekebwawo COVID-19 kati ne Ebola batandise okuteekawo lockdown yemu ku trick kati yaleeteddwa gavumenti mwe ziyita okubba ssente z'abannansi yes yemu ku trick yaleeteddwa okukola ssente gavumenti mwe ziyita okuba nti zikola ssente obufunze kati bali mu kukola ssente Ebola yazuulibwa mu mwaka gwa 1972 eyo eri mu bitundu okumpi n'omugga baguyita Ebola era kwe kwava erinnya eri Ebola mu biseera ebyo yali Zaire olwaliro gye tuyita Democratic Republic of Congo gye yazuulibwa eyo mu 72 awo okuviira ddala emyaka egyo tuzze tulaba nga Ebola abeerawo obulwadde buno bubeerawo mu Zaire ne tulabako wano mu Uganda bwajja kuba wano Uganda tulinawo bagiyita bundibujo virus Zaire virus then tulinawo bundibujo virus then nawali mu mawanga ga West Africa yalumbako Guinea ne Sierra Leone ne Liberia nattayo abantu ndoza balinga mutwalo mawanga ago gonna mu biseera ebitali byewala nnyo wano e Uganda Ebola azze abeerawo mu saidi z'ebundibujo saidi z'eggulu n'awalala awalinga awo ezaire gyasinga okubeera tebateekangako bantu baabwe mu lockdown Ebola nga waali tebateekangako bantu mu lockdown ne mu Uganda bwe kibadde olwaleero nze omanyi kati Ebola alina phases 3 waliwo phase gye tuyita symptomatic phase ne wabawo phase gye bayita non-symptomatic phase Uganda bakulaga nti bagigadde oba ebitundu ebimu babigadde naye nga bakulaga nti bali ku mutendero gwa symptomatic gundi phase ogwokusatu omutendero ogwokusatu symptomatic phase tegusobola tegubeera infectious tegube Ebola abatatambula tegusobola kuteesa kitundu ku muggalo non-symptomatic phase yaliko mu ggwanga lya Sierra Leone yokka ne Guinea yali 2011 omwaka ngwerabiddemu omutuufu gwennyini naye nga si myaka miwanvu we yaliko mu bitundu ebyo wali weetaaga okuteekawo kaŋŋambo engeri y'omuggalo naye nabo tebateekawo omuggalo Ebola talinga bw'olabanga bwe tulaba COVID-19 ono
nti alinga airborne disease. Ebola akukwata nga mumaze okwexchanginga fluids ez'omubiri obanga okutte ku kintu kaŋŋambe ekivudde mu mubiri gw'omuntu ng'alina akawuka ako aka Ebola. Tekiringa nti bwe naatuula wano naawe nga tuli wano ffenna nze ne bwe mbeera naye naawe ne bw'obeera naye oba gwe ng'omulina nze nga sirina tosobola kunsiiga. Ekyo bannasayansi oba gavumenti kyerina okunnyonnyola abantu. Obulwadde obufaananako bwe butyo tebusobola kuteekesa ggwanga mu muggalo, tebugazaawo ggwanga kubanga tebuli airborne. Nze ne bwe nkukwatako ng'olina Ebola naye nga tofulumizza mpuuyo, tofulumizza musaayi, sikutte ku fluids ezikuvuddemu mu mubiri gwo, sisobola kukwatibwa era nsigala sikwatiddwa. Kaakati ki ekiggazaawo abantu ne babagana okuba nga batambula, ekonomi ereme kubanga etambula, ng'obulwadde buno bubaddewo ebbanga ddene buzze bubeerawo naye nga tebaggalawo, naye nga abantu bamala ne babona. Era embeera oluvannyuma lw'okufuna COVID-19 amawanga ne gatulaga nti lockdown gyeri bakafudde kakodyo n'okubbirako ssente. Ekyokubiri weebuuze lwaki Ebola, Mubende ne Kassanda. Historically bakulaga nti Ebola akwata nnyo ebitundu ebisemberedde ebitundu by'e Zaire awaasibuka akawuka kano gye baakazuula. Kyeva olaba nti abadde asinga kutawaanya nnyo ebitundu nga bundi bujjo, sayidi z'e Kasese byabadde asinga okutawaanya. Yabuuse Kasese n'abuuka bundi bujjo, n'abuuka Bukwo, n'abuuka Kyenjojo, eyo yonna najja e Kassanda ne Mubende. Bali tonnawulirayo keesi yonna. Lwaki ebundi bujjo teriyo keesi ya Ebola yonna? Lwaki Kasese be bali ku boda ne Congo? Lwaki tonnawulirayo keesi ya Ebola yonna? Batubuulire olwairuka n'akawuka aka Ebola akaleero kikaaki? Eziti bundi bujjo virus, Zaire virus, kikaaki akaluma bannayuganda? Akagwa Ebola yakwata abantu b'ebundi bujjo baavayo ne bakola okunoonyereza ne bagamba yavudde direct wa Congo najja n'ayingira ebundi bujjo. Ow'e Kassanda ne Mubende tebannatugamba wagye yayise, ali ku stage ki, ali ku phase ki, era akawuka kaayo bakayitaani kana akaleero currently. Tulaba bagenda okuteeka Kassanda ne Mubende mu muggalo. Disitulikiti ezo bbiri emabega wonna ze zibaddemu embiranye n'akasindikagano ak'ensonga bbiri, ettaka n'ebyobugagga eby'omu ttaka, Gorodi. Of all districts, era Kassanda ne Mubende Ebola gyatandikidde. Yabuuka Kasese bundi bujjo awabadde enkayana z'ettaka, bano batutwalako ettaka awali enkayana za Gorodi. Kisiita mining area gyeri, Lubaali gyeri, olwaliro Museveni bwe yali aggala Kassanda ne Mubende, surprisingly mu bintu bye yaleka nga biri opening nga bikola, aggadde church zonna, entambula agiggadde, transport temukyakirizibwa kufuluma mu district kugenda eri oba kuyingirayo. Surprisingly n'agamba mines oba ebirombe by'ebyobugagga eby'omu ttaka bigenda kusigala nga bikola. Abalombe Ebola tabakwata. Waliyo cases mmeka ezaavudde ekisiita mining area? Kubanga bo bakyatambula bakyakola emirimu gyabwe. Omanyi omuntu wali ekisiita bajjudde bati soogera nti nawulira, naliyo, manyiyo, nakolayo investigative story. Yali egenda n'okunkubya amasasi. Kigomba yali akulira PMPU, poliisi ekuuma ebyobugagga eby'omu ttaka, nga mutadde ku nninga nengenda ne bampambira ku headquarters wali Entebbe ku PMPU for almost 4 hours. Yaleeta abasajja nga 8 bonna ne baneetwa, bonna bakabirengi bavaawa, bava mboogera olulimi olwo. Ne baŋŋamba you are fighting for sorry to say this, kiyinza okulabika nga tribal naye ate nina okyogera because nze njogera amazima. You are fighting for the Bagandas are fools.
they are stupid. Naye nga nawe kenyini kwagamba oli muganda. Ndi muganda. Ofunze yali akuvuma. Aha. Kuba wali okiikiridde ffe abaganda. That is it. Ne bampa wengero ne bampa ki ne bakola batya ne boogera byonna bye baayogera. Paka lwe banta. Nenzija ne kuba story yange. Kigomba nanoonya. Tebamuggyako. Siwe baali bagenda okukubaganirayo amasasi. Amagye agakuumawo ne poliisi. Bwe baali bagenda okukubaganirayo amasasi. Waliyo abantu bangi. Lwaki tebaggala birombe ebyo? Baagala churches na mizikiti. Ne baggala churches n'emizikiti. Mu church gye tugenda omulundi gutya gumu mu week. Abalombe bakola okuva ku Monday paka Monday. Tebawummula. Kiro misana bakola kiro n'emisana. Ebola tasobola bakwata. Gende Rubaali olabe population y'abantu eriyo. Bo tasobola bakwata. So kati ndozo olaba gwe ogadde ebirala byonna gwe tusobola okwekuma kubanga ku church tusobola okwedistancinga ne tuteesemberera. Tusobola okwefuga. Ngawe tuze tukiraba mu muggalo gwa COVID. Ngawe tuze tukiraba mu muggalo gwa COVID. Natukola social distance. N'obigala n'ogamba nti ebirombe ebya zaabu bisigale nga bikola. Eyo ebeera emergency. Bwe tuba tetusima zaabu tetubeerawo. Ogadde bizinesi ez'abantu bano aba bulijjo. Gwe olw'okuba biri ebirombe mwabyeddiza mwabitwala. Oyagala kuŋŋamba kati ng'ewaffe Mityana ewaffe okusinziira ku mawulire oba ku nvuuvuuma ezivaayo wandibanga waliyo era ebimu ku byobugagga ebyazuulwa mu ttaka. Naffe twandibanga sitaawa yonna tugenda mu muggalo. Kati ate mwe temujja kugenda kugwa Ebola. Kijja kuba kintu kirala. Kijja kuba kirala. Ogamba omuggalo bagenda kikozesa ng'enkola yaabwe ey'okufunirako ssente n'ebintu ebirala. Jjukira kino kizze Ebola yakajja. Kiki ekibaddewo nga Ebola tannajja? Ojjukira ebikwekweto ebibadde e Karamoja bali mu kujja mundu ku bantu. Omanyi omuntu eyaffe Karamoja? Abantu bangi bafudde Karamoja naye otunulira mu regioni za Uganda ezimu ate abantu balunda n'emmundu nga bantu babuli. Butereevu. Ng'ali mu faamu ye alunda nte ze akutte emmundu. Kaakati enjala eri e Karamoja ebatugumbula misana na kiro. Bano baali nti bagenze kujjako omundu be Karamoja. Twasembayo okulaba nga pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye oba n'ekibiina kyonna okutwalira wamu bayambako ku bantu e Karamoja babatwalira emmere naye tetunnalabawo buyambi gavumenti bwe yatutteyo. Bagenda okubajjako emmundu ekikwekweto ekyo oyagala kuŋŋamba nti naye e Karamoja waliyo ensonga ey'enjawulo etaali mmundu. Golode ali e Karamoja. Ebyobugagga Golode Cobalt ali e Karamoja n'ebyobugagga ebirala bisobola okulaakulanya Uganda. Kanjigeraageranye ku ggwanga eritali lyewala nnyo bwe nnaagenda mu bazungu aleese eby'abazungu neetuuka ku mutendero gwa South Africa nga tetukutte ku byabugagga birala. Ebyobugagga ebiri e Karamoja byokka nga tetunnakwata ku by'e Mubende, eby'e Kassanda, eby'e Hoima, ebyawa nga tetunnabikwata tuli Karamoja wokka. Karamoja esobola okutugaggawaza n'etujja we tuli netuteeka ku mutendero omulala nga tetunnakwata ku byabugagga birala. Kumanyi Golodi ali e Karamoja. Culture abasajja bali baakula mu nkula yaabwe in culture nga balunzi bante. Emiggo gyabwe mundu gwali oliddeko ekikwekweto nga Kenya ekoze ekikwekweto kuba pokoti okubajjako emmundu ebamanyi eyo ekalica yaabwe. Wali owuliddeyo ekibiina ky'abayeekera eky'Abakaramoja? Tekiriyo. Nti kiyeekera gavumenti yakuno balyoke bagende babajjeko emmundu. Bali emmundu bazikozesa kulunda nte zaabwe bebba bo ye kalica yaabwe. Nga bwe tukiraba ne mu regions endala. Waliyo neggwanga nga omukazi obba mubbe bw'omugoba ku ttale ne mudduka emisinde ne mudduka n'omukwata ng'otwala bw'akulema okukwata ng'akulemye obba mubbe. That is their culture. Mufunze Mwami Katumba abasajja bano bakozesa omuggalo ng'enkola ey'okufuna ssente n'okubba ebyobugagga mu ttaka eby'eggwanga. Ebyo tuligenda okuzuukuka nga Uganda ebyobugagga byonna byerina nga tetukyalina nga kijja twetaagisa emyaka emirala 10 n'omusobyo okuddamu okufuna ebirala bye tuyinza okukozesa okugagga okulaba nti tuzimba eggwanga. Nze naawe tuyinza obutabaawo. Tetujja kubaawo. Bali mu kusimu bali mu kuno sina kusimula wabula kunyuunyuuta. Ebintu bino tebaagala tubyogere. But that is the truth. Uganda nsingagga, it is the richest country in the world, but having the poorest population.
almost in the entire world. Obuziboloza buli luddawa era tukoze tutya okukyusa endowooza eyo. Tetulina bukulembeze. Kasita mubeera n'abafuzi, because these are rulers, they are not leaders. Kasita mubeera n'abafuzi si bakulembeze. Byanjawulo. Kitegeeza okutereeza Uganda tulina kuba n'abakulembeze. Twetaaga mukulembeze, tetwetaaga mufuzi, twetaaga mukulembeze yasobola okuzimba Uganda. Natuukako e Kenya ne ntunuulira abasajja engeri gye bazimbamu ekonomi ya Kenya. N'otunuulira oluguudo lwe bazimbye ng'olaba mu butuufu n'omwana wo gwe wakazaala ajja tulekawo, n'omwana gw'anaazaala alulekewo, n'oli gw'anaazaala alulekewo, nga lwa myaka na myaka, ng'olutunuulidde olulaba lwa myaka na myaka. Tunuulira ka flyover ke tuzimba wano. Si kunyooma, but that is the truth. Tuukako ne bw'ogenda e Kisumu, flyover eziri e Kisumu zisingira ddala eno gye bazimba mu kibuga ky'eggwanga ekikulu ekya Kampala. Ne bw'ogenda mu Ngoma yeringa tawuni ey'abanakunaku, tuukayo tosobola kusangayo nguudo nga zino. Ne bw'ogenda Eldoret, ne bw'ogenda wa bazimba ekintu nga ddala kya buwangazi, naye bwe tunulira ka flyover ate kava wali ku Ntebe Road Baagala we banaagiranga bagende wali mugundi mu moolo yaabwe bagende bashoppinge